agange nze kirabo treasure revelation mbadde mbuuza kati wenva wano nenfa nengenda mu ggulu ate wetumala eggulu nkomawo ku nsi oba nedda bwetumala eggulu kati bw'ofa essaawa eno bw'obanga ofudde omwoyo guddayo eri Katonda eyagugaba omubiri ne gudda mu ttaka mwe gwava. When you die, the spirit goes back to God who gave it, and the body goes back to the ground where it came from. Okusinziira ku Bayibuli, according to the Bible, ku lunaku olw'okuzuukira, on the day of resurrection, Yesu agenda kufuuwa akagombe ng'ali ne bamalayika mu bbanga. Jesus with the angels will blow a trumpet. Omubiri gwo nagwo gugenda kuvaayo naye nga gukyusiddwa. Your body will resurrect, but it will be a resurrected body. Nga bwe walaba ogwa Yesu bwe gwazuukira. Like you saw how Jesus' body resurrected. Kati gwe now for you, bw'obanga ofudde olwaleero, when you die today, naawe ojja kuzuukira, you shall resurrect. Naye tozuukirirawo. But you don't resurrect immediately. Omubiri gwo baguteekera ddala mu ttaka. The body is buried in the ground. Kaakati ate omwoyo ne gugenda mu kifo kye bayita ekifuba kya Ibulayimu. And the spirit goes to the bosom of Abraham. Oba kye bayita paradise. Oh, paradise. Paradise is a nice place. Ekifo ekyo kya kwesiima, kifo kirungi. But it's not the heavens. Naye nga siri eggulu. Heaven is nicer than paradise. Eggulu ate eryo ddungi nnyo okusinga ekifo kino eky'okwesiima. Ngambako nti amiina. Say amen. Kati emyoyo gikuŋŋaanira mu kifo kye bayita paradise. Now spirits gather in a place called paradise. Egyabo abafudde nga batya Katonda. For those who die in the Lord. Abafudde nga tebatya Katonda. Those who die godless. Era nabo tulaba gye gibeera. We see where their spirits go. Gibeera eri omwoyo gwa naggagga gye gwabeeranga naggaggo n'ayafa nga takkiriza Yesu. They go where the spirit of this rich man who didn't believe Jesus in the days of Lazarus went. Kati ekyo nakyo kifo kya kubonaabona. That is a place of torment. Naye ate nga tennabeera geyeena. But it is not yet hell. Kati ku lunaku lw'omusango nga gusaliddwa. After the judgment day, abatukuvu the righteous bagenda mu ggulu. shall go to heaven. Bayingire ebifo Mukama bye yabategekera. And go to the places organized by the Lord. Ate aboonoonyi. And the sinners. Abalisinganibwa ng'omusango gubasinze. The wicked who are guilty. Bagende mu geyeena. Shall go to hell. Emyoyo gyabwe girisulibwa mu geyeena. The spirits shall be cast into hellfire. Ewaliba okukaaba n'okuluma obujiji. There shall be weeping and gnashing of teeth. Kati kye kigenda okubaawo. That is what will happen. W'ofa kati. When you die today, ogenda mu kifo ekirungi. You go to a good place. N'olindira olunaku olw'enkomerero. And wait for the judgment day. Katonda lw'agenda okugabira abatukuvu bonna empeera. Where God will give a reward to everyone. W'ofa nga totya Mukama. If you die without the Lord, ogenda mu kifo ekirimu okubonaabona. You go to a place of suffering. N'olinda bali kusalira omusango ogendere ddala mu geyeena yennyini. And you wait for judgment to go to hell.